yakiirako ku Canaanland abavubuka mu ngeri yagakuweebwa muno empogolega wa mususi nate omusumba Lozias Bujjingo abasabye naddala abavubuka okukolerera emyaka gyabwe egy'obukadde nga naddala bali mu myaka gyabwe egy'obuvubuka. Agamba nti abavubuka bangi abagerera ddala maaso n'okubanga ate bakozesebwa naddala abantu abali mu byobufuzi olwo abavubuka ne bakomekereza nga mpawo kye bafunye mu myaka gyabwe egy'ekivubuka bina bituuseeko nga kyagendera ddala maaso n'okubanga atendereza Omukama Katonda n'engeri gye yawonamu okubanga atattibwa abatemanya ngamba. Mu kusaba okw'amalya g'ekyemisana ku kanisa ya House of Prayer Ministries International esangibwa Makerere Kikoni, omusumba Lozias Bujjingo kawonawo yeebaziza Katonda okumuwa obulamu n'okusiima abamutadde mu ssaala. I faced death face to face. Katonda n'agamba ddayo. Abantu kuba amasasi ne batwaliramu muganda wange Richard Muhumuza ab'emitima emitemu bagamba nti bakola bubi nnyo obutakakasiza ddala nti ffenna tuwedde. Naye Katonda bw'aba mu kintu abuza abalaba amagezi. Munnabudde Bujjingo agamba Katonda ye yamuwonyezza. Era kati nyina story, have a story to tell. Mmanyi lwaki bafuna n'ebiseera ebiggulawo enzigi ne bakuba emitwe ne bagimaliriza buli kintu ne bakimaliriza kubanga amasasi be gaba gavuga tewabeerawo kisembera waawo n'akanyonyi kennyini tekayitawo ndowooza n'obuwuka we buli buyimirira. Naye obanga space mu kaseera ako omulabe abaagirina kiki ekyagaana owaffe okuggulawo agende nga yongeramu ag'omu mitwe? Yali Katonda. Omusumba Bujjingo agamba abaseka ababa mu buzibu bakyamu kuba buli muntu abaako ebimusoomooza. Katonda akimanyi byonna ojja kubifuna naye ekkubo si lyangu lirimu ebigulumivu. Osanga omuntu mu luguudo lwo ng'agulumidde baaba. Omulala asobola kubanga kabaka mulamba nga mu kugulumira kwe mu kintu ky'okulemesanga kabaka naye luliba lumu naye olimuweera obujulizi nti yavaawo. Mbasekerera nnyo abo abasanyukira ebizibu by'abalala bye batuukako era ne mbasaasira kubanga on this planet no man is exceptional. Yesu bwe yazaalibwa bwe pa ne bamunoonya okumutta. Ate gogo batanoonya gwe gwensaasidde toyina amakulu naaka. Buli ayina amakulu bamunoonya. Naye Mukama agenda tukweka wansi w'ebiwawaatiro bye. Zikubira waggulu obanga okitegedde. Abakkiriza abakubiriza obutatya kuba Katonda teyatuwa mwoyo wa kutya wabula ow'amagezi. Kubanga Katonda teyatuwa ffe mwoyo gwa kutya. Ensi etiisa, ensi ekanga. Baleeta kino ne bakutiisa, ne baleeta kiri ne bakutiisa, ne baleeta ne kiri ne bakutiisa, ne bajjayo n'emmundu. Nkwegayiridde toyambala mwoyo wa kutya. Era mbategeeza nti mpise mu bingi wendi olw'ekisa kya Katonda naye sitidde. Sirina ntiisa yonna mu bulamu bwange kubanga sinze yeeyambye. Leka kutya ng'olinga gwe yeeyamba. Weesige Katonda nti anaakuyambanga. Munnabudde Bujjingo yeewuunyizza abantu abamu abakkiririza mu maanyi g'abantu naye nga Katonda ye kirimaanyi wa byonna. Tuli mu masasi nga abatukuba batulanga kubanga emitwe gyabwe minafu. Bw'aba ne ideology gy'otokkiririzaamu ng'agamba ofe. Bw'aba ne byakkiriza mu by'obufuzi nga gwe tobikkiririzaamu. Yayagala akkirize by'otakkiriza abeere mulamu. Gw'ayagala okkirize by'atakkiriza ofe. That's how they think. So stupid. Beesigula maanyi g'abantu, people power. Ffe tuli ku maanyi ga Katonda. Tuli ku maanyi ga Katonda. Osobola okubuzaabuza abantu bonna naye tosobola kubuzaabuza Katonda. Ffe bwe bakkiriza bye tutakkiriza twagala babeere balamu.
tubasabira n'essaala babotole ne bye bakola biraba omukisa ffe be tugaana ideologies zaabwe buli omu n'abanga akwagala mu ttaka so nga ne bwe ŋŋenda ojja kujja ne bwe ŋŋenda ojja kujja sirina kyenkutasa bwe mba ŋŋenze wabula nnyina kyenkufiiriza singa ŋŋenda nga gw'okikoze ogenda mu geyeena ate naawe asanyuka nga ŋŋenze era naawe oli mutemu kyekimu neyankuba. Abavubuka abawabudde obutaddukira mabega wa bannabyabufuzi abatabagasa. Uganda temubeerangaawo ne mwesiriwaza nti muligibeeramu mwekka abaagala enjaga. Waliwo abatanywa njaga naffe weetuli, abatamivu mwebali n'abatagunywa mwetuli. Amaanyi go ebirooto byo obikolerera okyali muto, mwegendereze nnyo mwabaddukira emabega wa bannabyabufuzi nga bo batuukiriza ebyabwe nga mwe ebyammwe bifa. Omuntu n'agamba kati nangiridde n'alangirira ng'alangirira kwekalakaasa n'omugamba leeta obwana bwo bukulembere. Abakkiriza abasabidde n'okubasiiga amafuta n'okubaatuza obulokozi bibadde ku ttaka ettukuvu ery'e Kanani mu kusaba kw'amalya g'ekyemisana ku kanisa ya House of Prayer Ministries International. Byatumubaze Godfrey, Sorot TV, Omunyo.